tulina ennyiike olina pulogulaamu gye wakoze ne muganda wange bisaso twali naye era mumanyi bulungi sinza agamba nti simumanyi embeera ze zonna bwajjidde nzitegeera bulungi naye yagenze n'akaaba ezziga kubanga musajja mukulu awezezza emyaka 5 bagiri 5 mu 3 5 mu 2 naye we yatuukidde okukaaba ekintu ekyo ate bwe kiba ku sayidi yange era buli andaba abammanyi bammanyi buli lwentonyeza ezziga bwe ntyo ne be nali nkozeeko nabo era naye emboozi nja gibatuusaako kubanga omuntu omukulu wakaabira ate gwakaabidde n'atabaako na kyamuyamba kiba kibi nnyo. Olunaku olwo kwe nzijjukirira eyali saajenti Mugisha Muntu nga ye IO. Olunaku olwo ndujjukira bagenda ne bamugamba waliwo cooperation gye mulaga abasajja abo baali basembedde nga bagenda kujja saidi ze Katuugo ne bayita sergeant IO ogenda cooperation ne mukulu Lubaale waliwo komanda baali bamuyita Lubaale omugenzi Lubaale abamumanyi abaali bamumanyi bosi waffe oyo n'asooka agwamu ekidumusi IO n'agwamu ekidumusi ebulamba awo waliwo baganda baffe bafiirawo wakati w'enkaaga naye terwali lutalo twagwamu obulwadde bwa kolera twagenda ne tusanga amazzi waliwo daamu eyo nga yafiiramu abantu nefiiramu ente kati ne tujja tukozesa amazzi ago bwe tugakozesa ne tufuna daleria abantu n'abayisa bubi ebiseera ebyo ndowooza yali corona si corona gundi ono kolera kati twagendanga obudde okuziba nga muziiseeyo 10 obudde okukya gabagamba kusiikibwe wali emirambo 2 lw'amazzi gali obudde okukya emisana kyakati 7 gwe gufudde obudde bugenda okukya tikusiikibwe wali emirambo 15 gamba abantu ne bagamba bannange ne tugenda kola tutya nga teri ddagala lyonna nti oba waliwo akadagala oba kiki era twagenda okubaawo ng'abantu 6 bo bakoze eki bafudde nga nkuma muliro mba nfuwamu bwenti nga Itongwa ne banne Itongwa omugenzi Sebowa waliwo omulala eyakubanga masinigani bamuyitanga Luutu n'ennaku zino gwe bayita Brigadier General Kimbowa n'omugenzi Sebowa n'abalala nga bajja nga batuteeka chini ya ulinzi bazikookinga kaka mwenna mutuule wansi mwenna mutuule wansi adimini Kalwanga avudde ku butebe buno bw'emiti bwe tuzimba bwe batuulako agudde wansi atudde Itongwa abuuzizza si yaliwa tyasiyo tetumanyi gye yalaze kati yali azze akwate siyo bamuteeke ku miguwa lwaki yaganye okusala ki ente Itongwa ng'akaaye kati saawa eyo nze Itongwa n'angamba ne bangamba gwe RP oddeyo mu defense gy'olina okubeera n'enziruka nzije mundu yange wansi n'enziruka
nenzirayo mu defense. Kati ate mba tuba tuli eyo nga batuyita ate tugenda kujja kwa arrestinga Itongwa neki ne banne. Kati ate tukomawo fenna nga ziri iPod. Itongwa ne banne nga tubateeka chini ya ulinzi. Bonna nga batuula ku ttaka. Tubajjako emmundu. Saawa eyo nga babalijja emiguwa. Bamusomo gwalema bakola kinene kuba ngenda kunyumiza oba okusomera Abaganda abaali bamusomo gwalema kubanga be baali basinze obungi. Kati nkuwa ekyokulabirako Lubaale yali teyasoma. Drago yali teyasoma. Bruce Muwanga yali teyasoma. Musisi Kalampenge yali teyasoma. Itongwa yali teyakola ki? Itongwa yali Muganda. Itongwa yali kikomeko. N'abalala era abaafa. Kati waliwo omu Adamu yagenda e Rwanda. Naye yali teyasoma. Waliwo bano ba Dodoviko ey'Omunyarwanda. Baali tebaasoma naye be baayimirizaawo ki? Olutalo. Kwegamba musomo gwalema yagendanga ku lutalo ye ng'akola linnya. Teyafangayo ku bulamu bwe nti ate diguli yange bwe naafa n'agirekeraani. Ye yagamba bwe mba nfudde nkoze eki. Najja n'emirambo gyali 108. Zaali double D phase D. Era twagiyisa wano nga wano twatuukawo kiro naye nga giwunya oluwunya mpaka jinja ku mayiro 2 gye twaziika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atrabo mulungi tukwaniriza nate webale kubanga otwegasseeko nate mu kanyomero kaffe kano akawa Kadogo. Nabagamba nti tujja kujjanga tugende maaso n'okubanga tuwayamu n'abantu bano. Abantu bano baakola omulimu okusobola okulaba nga batuusa gavumenti eno mu bukulembeze. So ensonga lwaki tubakuleetera bongere okutubuulira stories zaabwe. Ensiko yali etya, baagiyitamu batya, then bali batya bwe baamala okubanga batuuka mu bukulembeze. Era kinkola bulungi nti omulundi guno neegatiddwako Lieutenant Retired Ssekitoleko Musa. Ndi naye wano tugenda kubanga twongera okuwayamu naye. Ojjukira bulungi nnyo nti Lieutenant Musa Ssekitoleko ono namukuleetera yali bodyguard wa President Yoweri Museveni. Be baaliwo nga President alangirira. So ensonga lwaki twongera okubamuleetera atuyiseeko mu bye baayitamu okutwaliza wamu. Ng'ate teweerabidde nti yayingira ensiko nga mwana muto myaka 19. Myaka 9. Puliza ku Bannayuganda nate tulyoke tuyegere. Mwenna abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza byonna gye muli beebaza emirimu. Nkomyewo nate ngera bwe nabasuubiza ne mbagamba ebigambo bye njogera tebaŋŋamba bigambe wabula nalaba kuba saagala bya nawulira njagala bye nalaba. Olw'ekitalo ennyo tulina ennyiike olina pulogulaamu gye wakoze ne muganda wange Bisaso twali naye era mumanyi bulungi. Sinza agamba nti simumanyi embeera ze zonna bwajjidde nzitegeera bulungi. Naye yagenze n'akaaba ezziga kubanga musajja mukulu awezezza emyaka 5 bagiri 53 52. Naye we yatuukidde okukaaba
ekintu ekyo ate bwe kiba ku saidi yange era buli andaba abammanyi bammanyi buli lwentonyeze eziga bwentyo ne be nali nkozeeko nabo era naye emboozi nja gibatuusaako kubanga omuntu omukulu wakaabira ate gwakaabidde n'atabaako na kyamuyamba kiba kibi nnyo. Kale Bisaso wali naye? Bisaso nali naye era mumanyi bulungi kubanga oyo yali mukama we omugenzi Kasiringi yali mukama wange nga ye commanding officer wange tuusa lwe bamugjawo ne bamutwala mu unity endala ne bandeetera omulala era kyengenda okugezaako okubannyonnyola nga we byali. Nasooka commanding officer wange gwe nasooka okubeera naye mu kibinja ekyokusatu nga tunagenda wala ekibinja ekyokusatu kino okigenda mu ddi kuba njagala olwaleero tuwa emboozi okuva rawundi awo 83 nakigenda mu 83. Okay. Ekibinja ekyo kyekyali nga gye bayitanga Kimuli era buli gw'owulira nze nayingirira Kimuli kyali kikulibwa Major General kati Yola Mugume. Okay. Naye nga nkuwa ku story ya Yola Mugume basajja abaali abalwanyi era nga muzeeyi abeekakasa bw'abamutumye yali musajja mulwanyi era eyasooka okubeera commanding officer w'ekyo ekibinja ekyokusatu. Okay. Nga ntandika okuwa story y'ekibinja ekyokusatu olunaku lumu kyenzijirikirako afande wange oyo Mugume alina operation alina be yasindika ku operation ne bagenda ku lutalo. Nga tonagenda ekibinja ekyokusatu kino kyali kibeesinzeewa? Kyali Nsakaziragula. Yuwa kiri eyo mu Bulemeezi. Okay. Kiri eyo mu Bulemeezi. Bulemeezi eri ebyalo by'ekimanyi. Era bwe tugamba Nsakaziragula abasinga yali mu nsiko amanyiyo. Nsakaziragula. Kaakati operation ye n'agenda deployinga olunaku olwo kwe nzijjukirira eyali sergeant omukulu anione yali Mugisha Muntu. Ebiseera ebyo nga sergeant yali sergeant nga ye IO olunaku olwo ndujjukira bagenda ne bamugamba waliwo cooperation gye mulaga abasajja abo baali basembedde nga bagenda kujja saidi ze Katuugo. Kati Mugume nakola deployment. Olwo Mugume yenga ali ku ddaala ki? Mugume ebiseera ebyo yali J01 ndowooza yali provision J01 yali captain. Aba captain. Okay. Ng'oli sergeant. Nga oli Mugisha Muntu sergeant nga ye IO Asad Battalion. Okay. 83. Kati ne bayita Mugume manya ne bayita gundi ne bayita sergeant IO. Ogenda ku operation ne mukulu Lubaale waliwo komanda baali bamuyita Lubaale omugenzi Lubaale abamumanyi abaali bamumanyi. Kati bosi waffe oyo n'asooka agwamu ekidumusi. IO n'agwamu ekidumusi. Kati bw'agwamu ekidumusi
bano ne babeeranga ku parade ey'okusimbula naye ng'omukulu oli tava mu bisansa manyi twalinanga toyiza enkoma ng'omukulu tava ku bisansa kutuusa lubaale lwe yagamba leka tusimbule oyo tumukole ki tumuleke kati bwe bamuleka ne bagenda ku makya kuba baali bagenda kwataakinga ku makya saawa emu ambusi yali erina kubaawo saa 12 saawa emu babeere nga bakwatagana n'abalabe kaakati bwe bagenda olwo saagenda ebiseera ebyo yali palatuuni yange si ye yagenda palatuuni yange yali ya Drago kaakati lubaale bwagenda tugenda okuwulira amasasi ebikompola ku makya saawa emu eyo tugamba abantu baffe bakoze eki naye wano nga bamaze okugenda bosi waffe avaayo avaayo omugume jeno omugume amulaba agamba amubuuza tena we Mugisha mbona we bado yenda na watu ile amugamba olubuto lubadde lunnuma kati bwakimugamba namugamba kale naye okoze bubi obutakola ki kwega kale yamunenya namugamba wanabaawo mistake yonna gojjo okubanga okoze eki kubanga Mugisha muntu yali eriiso ly'abano bonna abagenze yali mbega nga bwe bakusindika ku operation balina okugenderako mbega okulaba mistake yavuddewa eyakoleddwa kitegeeza intelligence officer akati ebomu bwe zivuga tugamba ndowooza gundi lubaale alabika akubye naye yali mulwanyi lubaale abakubye kumbe lubaale gwe bakola ki gwe bakuba tuba tuli awo saawa zaali 8 kubanga buno obudde bwonna wali wawanvuko okuva e Katuugo wali wakati wa Katuugo Luweero ne Katuugo waliwo ka distance kuba era na wano mu kutambula bagenda kawungeezi saa 12 nga balina okutuuka eri saawa 12 okukola ambusi bagendera mu motoka kwali kutambula nsiko waliyo emmotoka tewali emmotoka kwali kutambula we bakomawo bagenda okudda abajja nga badduka abasobola okufuna oluwenda ne batugamba lubaale bamusse bamutirayo era n'emmundu zonna bazitutte jeno mugume mu kaseera kano yali ayagala kulya obajjukira era yonna gy'oli era bonaaba owuliriza koodiyo kano zaamuko memule y'emabega ojjukira olunaku olwo lwe wali olyamu Mugisha amaaso Sergeant Mugisha ennaku zino nga ye jeno yali amulyamu amaaso yabuuka mugume n'akaaba n'agamba kati muzeeyi ngenda mugamba ntya muzeeyi ngenda mugamba ntya nti lubaale afudde ali ludda wa n'akuŋŋaanya awo amagye agamba abayeekera abaliwo agamba tugende tulumbe we battidde lubaale tugyeyo omulambo naye oluvannyuma n'agamba ate kati omulambo bayinza okuba bagukoze eki bagututte ate bwe tunaagenda nga gundi commander in chief ow'omunsiko tetumugambye kijja kundeetera obuzibu n'abeera awo ne yeecwacwana n'ayagala okuba sergeant naye okutuusa lwe yakuulinga n'agamba ebyolutalo bibeera bya lutalo n'anoonya engeri gy'agenda okugambamu mukama we Museveni engeri lubaale gye yafuddemu okutuusa n'abaana abalala bangi bafudde nga bafudde kuba baafa abaana bali kati ebiseera ebyo obungi bwaffe bagenda 14 olwo ye yali palatuuni abantu 12 kati mugundi yebeera section emu
Bali 12. Okay. Kati twali ku parade n'atunyonnyola naye ng'atunyonnyola akaaba gamba muzeeyi ngenda mugamba nti Lubaale afudde atya Lubaale era ekintu ekyo n'akizza kwani Umugisha yali IO kubanga yali badde awa information kati tutamanyi obuzibu bwavuddewa kutuusa ekyo bwe kyaggwa na reporting ewa mukama we n'amunnyonnyola namugamba kale olwedde incident yaguddewo tewali kye tugenda kola kuzza kati ate tupulaninga ebirala. Ono yagwamu ekidumusi kwali kutya lutalo gye baali bagenda oba yali tagendangako yali yagendako dda n'alumbako oba yali tagendanga nabo? Yali yagendayo era abantu oboolaba abasinga okutya aba yaliwulirako bwe likaaba. Aba yaliwulirako ate kati amanyi ebiseera ebyo yalina diguli yakajja atya n'ogirekayo okusigalayo nkiraba. Kati mu kaseera ako ensaka siragula ate ne tuvaawo so mwakirizaawo temwaddayo kubalumba mwakkiriza ogambe yali ambushi tetwaddayo eyo. Kati awo ne tugenda tusinkana muzeeyi waliwo saidi z'Ebulamba eyo bayitayo Bulamba we twamusinkana tubeera awo abantu awo waatuyisa bubi nnyo era kati bino byolaba bye tukaaba kituufu abantu bakaaba naye amaziga gava wala. Musajja omukulu w'okaabira kasita olowooza ekintu ekyo Ebulamba awo waliwo baganda baffe baafiirawo wakati w'enkaaga naye terwali lutalo. Twagwamu obulwadde bwa kolera twagenda ne tusanga amazzi waliwo daamu eyo nga yafiiramu abantu nefiiramu ente kati ne tujja tukozesa amazzi ago bwe tugakozesa ne tufuna daleria abantu n'abayisa bubi ebiseera ebyo ndowooza yali korona si korona gundi ono kolera. Kati twagendanga obudde okuziba nga muziiseeyo 10 obudde okukya nga bagamba kusiikibwe wali emirambo 2 lw'amazzi gali obudde okukya emisana kati 7 gwe gufudde obudde bugenda okukya tikusiikibwe wali emirambo 15 gamba abantu ne bagamba bannange ne tugenda kola tutya nga teri ddagala lyonna nti oba waliwo akadagala oba kiki waapi nga tolina ky'osobola kola ki nga ate amazzi ge mukozesa nga amazzi era ge tukozesa naye nga mukizudde nti mazzi anti obulwadde bwajja teri yakizuula nti mazzi twakitegeera luvannyuma nnyo nga tumaze okuvaawo awo era twagenda okuvaawo ng'abantu 6 bo bakoze eki bafudde ne tweyongera awantu awalala ate ebiseera ebyo nga n'enjala nnyingi ate we tweyongera tetwasangawo kintu kyonna nti oba waliwo omugga oba waliwo amazzi ng'olukoola lwonna lwakala omusana gwayaka nnyo kati nga mulimu obusakasaka nga bwolaba omuyembe ogwo obubirabira kale nga mugenda ne musangamu obusolo naye nga ejjerengesa oba olimanyi lino lye balukamu ebisero balukamu ebisero bino bibasket nga ebisolo bigenda biryako obukoola buli kuba eri yonna waali wakola ki nga waakala kati naffe nga tugenda n'onoga ejjerengesa eryo nojja
n'olifumba bw'oba ofunye amazzi. Naye waliwo no gundi Kibirango yayinza okunyumiza. Awantu awo twanoonya awali amazzi naye nga tusima wansi fuuti 10 n'ezi mu kisenyi 15. Naye nga woosimye ettaka olisomba n'olitwala eri nga toyagala banno bamanye nti wano wasimyewo oluzzi. Era bwe mumala ne mumenya ebiti eri ne mujja ne mubikkawo ne mukuula n'essubi ebisubisubi awo ne mubiteekako. Kati awo twamalawo nawo mwezi nga tewali mazzi ne batuwongerayo. Kati gye baatuwongera tukyali mu 3rd Battalion. Tukyali mu 3rd Battalion. Kati ate gye baatuwongera awo Mugume ne bajja bamugjamu ne batuwa omugenzi Stanley Kano Stanley nga ye commanding officer waffe. Ndakuleetera story ya Itongwa. Kakati bamala otuwa Itongwa mu Luweero. Kati Itongwa ffe tumuwulira eri Busoganga mu Yeekera. Kati Itongwa bamaze otuwa Stanley ye commanding officer waffe. Itongwa bajja bakola deployment ey'okgenda mu faamu eno egindi Masindi eyali eya gavumenti okubbayo ente. Baleeta ente bibiri. Kati ente bibiri ebyo ente bibiri nga bazibye mu faamu ne bazitambuza mu nsiko kuva Masindi. Kusomoka no ogamba mu nsiko kusomoka mugga. Ente ezo zisomoka omugga n'okusinga abantu. Ate ng'ogiraba ebeera ezitowa zaayita mu mugga. Ne bazireeta olwo zijja ngoma. Bazireese batandise ozigabira department kuba waliwo kampu ya president kati ne wabaawo ne kampu yaffe ya 3rd Battalion ne wabaawo n'endala eri twalekamu abalwadde. Kati ffe baatuwa ente zaali 8 3rd Battalion. Naye twalinako n'abantu abalala kale betuli nabo betuliisa. Kati nga buli lunaku tulina okusala etteeka olw'okukekkereza emmere. Tulina okusala ente ezo. Ente nnya. Kati ente nnya ezo nga buli omu bamugabira ekifi ky'ennyama. Abatutte ebyenda byonna, abatutte ebyenda, abatutte ebigere. Ekifi ky'ennyama ekifumbe. Kimu ne supu atalimu munnyo. Akati kuba ekifaananyi ente nnya ezittiddwa naye ng'olyako ekifi kimu zisobole okumala. Kati ente ezo balinga bazigaba kikoyi ye company ki ekoyi bikoyi ente emu bwe batyo n'edikwota. Kati ente ezo bwe bazisala eyaffe nejja edduka. Eyaffe bwedduka nga namu yali nga tosobola yali nga mbogo nga tosobola gikwatako nga yakula. Yalaba bakubye zinnaazo wali ebigo bazisaze yo negamba anze temujja ku neraluka neryoka esitula awo ab'emmundu ng'ate tebasobola gikuba sasi ne basitula. Kati bwe basitula ne badduka oyo Stanley n'agamba ente yaabwe edduse teri kulya mpaka enkya ku ssaawa 4 we munaddamu okusala ente. Kibonerezo ebaddukako etya ki. Kati nga tubeerawo ssaawa 6 7 yaffe enjala etuluma naye nga tolina kyakola ogenda mu nkuuno nononya kujerengesa eryo nojja n'olitokosa nerijja nalyo n'olifumba nga bijanjaalo kuba bw'olifumba ne litajja libeera likkolokoota muno mu bugundi.
katugamba kale gundi ente yaffe yadduse bagundi bo bafunye ennyama baali tuwadde munno endala nga tuli awo tukompoleninga. Kakati ziwera ssaawa 11 Itongwa ne gurupu ye yali akulira Palatuni 3 yali akulira Palatuni 3 n'agenda n'abayita abagamba Palatuni yange yonna mwenna mungoberere ente zizzeyo mu kiraalo nti ne bayingira ekiraalo ne basala ente 7 ne bagamba buli muntu mugende muyite buli ali eyo buli awulira nti ayagala nnyama. Batugaana batya okusala ente emu eyaffe nedduka olw'okuba eri edduse. Genda oyite abali munda eyo bonna bajje basitule ennyama. Kati ziba ziweze ssaawa 12. Ffe abamu twali tugenze mu nku tetwategeera sitole eriwo. Batugambye tugende tusitule ennyama eri mpitirivu tyani atazisaze Itongwa agenze ne gurupu ye ne basala ente tugende. Abaagenda ne bagenda kati nze saagenda olwedde nali nina okugenda okukuma omuliro ku sipi. Kati ziwera ssaawa 12 sitanule bamugamba nti abasajja kye bakoze ente bazisaze naye afunaawo gurupu agendayo agenda okutuukayo ente bazisaze ate Itongwa bakomyewo bali mu defense. Nti ne bagamba Itongwa ono naye yeeyitaani. Itongwa yali akulira Palatuni nga Sitanula akulira Battalion commander. Battalion ne Itongwa yali agwomu. Itongwa anti Battalion yennene yebeera y'abantu 1500. Palatuni bantu 34 ne Edima. Kati mnenga abeetika ennyama nga beetika tugenda okuwulira kati ziwera ssaawa emu baŋŋamba gwe erinnya lye bampitanga gwe RP genda ku sipi okuma omuliro gwe wadde olina okuma omuliro. Genda okutuuka ku sipi commanding officer waasula nga ndaba taliiwo wasigadde wadimini ogwo omu. Kati nga mpita oyo omugenzi Levi Karwange yali chairman wa Court Marshal nga ngamba yanga gogo basindise okuma omuliro konze ye nti obwedde oli ludda wa konze obwedde ndi munku nga nkuma omuliro mba nfuwa mu bwenti nga Itongwa ne banne Itongwa omugenzi Sebowa waliwo omulala yakubanga masini gani bamuyitanga Lutu n'ennaku zino gwe bayita Brigadier General Chimbowa n'omugenzi Sebowa n'abalala nga bajja nga batuteeka chini ya ulinzi bazikookinga kaka mwenna mutule wansi mwenna mutule wansi adimini Kalwanga avudde ku butebe buno bw'emiti bwe tuzimba bwe batuulako agudde wansi atudde. Itongwa abuuzizza si yaliwa tyasiyo tetumanyi gye yalaze. Kati yali azze akwate siyo bamuteeke ku miguwa lwaki yaganya okusala ki ente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Itongwa ng'akaaye kati saawa eyo nze Itongwa n'angamba ne baŋŋamba gwe RP ddukoddeyo mu defense gy'olina okubeera n'enziruka nzija mundu yange wansi n'enziruka n'enzirayo mu defense. Kati ate tuba tuli eyo nga batuyita ate tugenda kujja kwalesitinga Itongwa ne banne
kati ate tukomawo ffenna nga ziri iPod bitongwa ne banne nga tubateeka chini ya ulinzi bonna nga batuula ku ttaka tubajjako emmundu saawa eyo nga babalijja emiguwa bintu nga byonooneka bitongwa kuva mu nsiko ng'alina effujjo ebintu nga byonooneka nga basindika message ewa muzeeyi banaye muzeeyi bwe kiti ekiro ekyo nga alagira bonna abakoze omugomo mubasibe emiguwa bonna mubaleete batambulira ku bundooya mpaka muzeeyi we yali ne babasiba emiguwa ne babeera tebadda Itongwa Kolo teyadda mu Third Battalion ne gundi ne Luutu bakomyawo ko Sebowa Luutu Kimbowa oba n'asaba abo bo muzeeyi n'abatwala ku High Command okuva olwo 83 ne babeera ba bodyguard be yamanya nti abaana bano bakambwe Itongwa ne bamugaba mu unity endala teyakomawo eno kati awo ate ne tuvaawo ne tujja nga tutambula naye ng'enjala eri mu Lukoola eyo mpitirivu nga mpitirivu ente zaggwawo katandise tuli mu bisubi bye tulya ebisubi olina kunoonyera jerengesa omanye eyo mu Lukoola waliyo ejjerengesa lingi yali mpozi bo bulunzi teri mmere bote Lukoola nga kati bwolaba wano muddo gukula ente bwe ziba tezigulidde ne gukala ne bagwokya ne guddamu ne bisubi na miti pozi n'ensolo ezibeerayo naye nga yote abalaalo baali tebalima pozi ngaalinga bakalamoji ente ziweddeyo tekyalinawo kyokulya tekyali obusolo bwonna bwadduka dda ne batandika nga otudiployinga okujja ekiwoko okubbayo emmere nga bwe tuddayo emmere eyo emugireeta bagenda ogifumba buli omu bamuwaako ekiwayi kati bwe muba mwe muwaase ofuna chance ebikuta bino tobisuula ojjako kali ak'okungulu kiri ekya papo n'okyanika bwe kikala n'okisekulamu egundi n'okisekulamu obuwunga n'ofumba obuugi olunga biki ebyo ebikuta ebya muwogo bye basusaako tomanyi kuliko kaleeya kana akasooka kati kali aka papo ako akasigalako nga ketukozesa n'okakolamu obuugi tuusa era mu kaseera ako bwe twavaayo eyo so okulya kyali kikulu nnyo era mpulira bagamba nti olutalo olutaliimu kulya luzibu lwa kuwangula era okulya kwali kuzibu kulyako kwali kuzibu naye kale mu kaseera kano ebyo byonna ebintu memole z'abasinga tebabizza mabega bagenda mu maaso tebajjukira tebasobola kujjukira wadde mwayita kyova olaba omulala bw'omunyumiza agamba kati tositole eno togiraba anaagiraba n'anaagiwulira ojja kubawulira agamba ani yabatuma kale embeera ye yatutuma bagamba mwe mwali abasiru babakozesa mwakola ki ebintu bwe biti kati simanyi ku ffenna oba ani musiru ayogedde neyakola simanyi kubanga ekintu ekyo teri muntu akola kintu buli ekintu ekinyigiriza ennyo omuntu kugamba kifoosinga omuntu okukola ekitaali badde kiki kituufu kintu oli kasita alaba kimuyitiriddeko akola ekintu era kyova olaba abantu abasinga ogenda kale gundi lwaki teyaŋŋambye yakoze kino lwa siringisi 10 oba 12
bawulira bulijjo batuma abaana ku maduuka namukubira siringi 5 lwaki bigudde namuta olw'esiringi 5 abatayagadde naye kwegamba kintu buba bulumi balamu gye yazijje ate omwana yali badde agula omunnyo kati tugenda kulya mmere etalimu munnyo so olw'obusungu ensaa kubye omwana kati abatuwuliza n'abatulaba embeera sitole nyingi ze twayitamu sitole nyingi naye wano tubeera tubasunirako buki busunizi naye nga bino byebimu ku ebyo ebireetera mmwe kuba nga bw'ogambye bisaso yagenze maaso naye ndaba nga amaziga gamuyitamu ng'anyumya ng'alaga kiki kye yasobola okukola n'okutaasa ku banne naye nga bwe yeetunuulira ekiseera kino nga mu butuufu kimuyisiza ddala bubi embeera gy'alimu oba gye tulimu ffenna si ye yekka ate era mbakubiriza abaganda bange abo babisaso bagume manyi lwaki kino ekintu kyajja kirimu intention kirimu akagenderere kubanga nze ekintu kino mu kuwamba nga tumaze okuwamba bajja ne batugamba nti buli avudde mu nsiko yenna oba waliwo gavumenti z'abazungu ezatuwa ssente ez'abantu bano okweyozaako enfuufu mu biseera by'obote batugamba buli muntu kubanga tetwali bangi bayizayo tetwali bangi nti oba twali tulemerera omuntu okutuliisa twali wano e Kampala bwe tuba twali bangi twatuukanga 15,000 oyogera kuba ki kubajaasi abaali abayeekera abalwanyi kubanga mwezi 15,000 mwe mwali abasirikale aba uniform si buli ayambala uniform nti aba mulwanyi manyi wabaayo omulwanyi ne wabaayo wa ofiisi ne wabaayo oli nga ye wa masape ja n'atunuulira ku ngatto ye bamasape naye batugamba buli muntu agenda kufuna $5,000,000 ng'ani abagamba ati omukulembeze w'eggwanga mu kaseera ako nga muwambye nga tuwambye nga tumaze wano ku UBC ng'eri mu mikono gyaffe gavumenti kale ng'olutalo lusigadde eri engulu mu mambuka era ne batugamba tukole enteekateeka abasobola okutuuka awaka ffe engeri gye tuli ku mulimu baganda baffe abakyalina bataata baabwe bamaama baabwe bagende ku magombolola era empapula ne bazitwala ku magombolola okukola ki okubanga bagundi abajaasa abavudde mu nsiko beewandiisa bafune ezo $5,000,000 naye $5,000,000 ezo ndowooza ku 100 kwafunako ndowooza nga 15 15 abafuna miliyoni ez'ettaano abaazifuna kubanga baali bakompleni nga banaye twawulira ssente ze baatugambye ekyama kikyapanga abawulira ezo ne zibulira awo bwe ziti ne tugenda mu maaso n'okukola emirimu kubanga kankubuulire olaba bamusomo gwalema ngaffe anti kati anti mbuuza lwaki ngenda kuwa ekyokulabirako bamusomo gwalema bakola kinene kuba ngenda kunyumiza oba okusomera abaganda abaali bamusomo gwalema kubanga be baali basinze obungi kati nkuwa ekyokulabirako Lubaale yali teyasoma Drago yali teyasoma Bruce Muwanga yali teyasoma
Musisi-Kalampenge yali teyasoma. Itongwa yali teyakola ki? Itongwa yali Muganda. Itongwa erinnya lye okakasa Itongwa Muganda. Itongwa yali Muganda era Muganda we wali gwe bayita Kyezi taliiwo. Kyezi Johnson. Itongwa Kyezi Johnson muki? Si Muganda. Ze bulijjo manyi Itongwa wa mu North wa mu East. Ebyo yali abyetuuma bwetuumi nga bw'owulira Basali Musale bw'owulira Bakasimu. Erinnya lye si yali Kikomeko. Itongwa yali Kikomeko. Yali Kikomeko. Kati n'abalala era abaafa kati waliwo omu Adamu eyagenda e Rwanda naye yali teyasoma. Waliwo bano ba Dodoviko ey'Omunyarwanda baali tebaasoma naye be baayimirizaawo ki? Olutalo. Kwegamba musomo gwalema yagendanga ku lutalo ye ng'akola linnya teyafangayo ku bulamu bwe nti ate diguli yange bwe naafa n'agirekeraani. Ye yagamba bwe mba nfudde nkoze eki? Era kyova obawulira bamusi-Kalampenge. Kalampenge kyali kitegeeza yali tatekinga cover nti alwana n'omulabe. Ye ng'akugamba imirira tugobe omulabe si kubeera wansi. Kiraba. Kati abantu ng'abo abataasoma be bayimirizaawo ki? Kino wadde tukompuleninga twagenda kusoma kufuna mirimu oluusi ne twalisomye naye nga era ne tutafuna ki? Kubeera bonna abasomye siga nti buli muntu alina omulimu. Gye bali balina diguli zaabwe ziri mitwetwe balinda bulinzi mirimu. Naye kwegamba ekintu ky'okutumaintaininga kyakola ki? Kyagaana. Oba bapulaana oba teri bapulaana simanyi. Oba tewaliiwo enteekateeka eno eyinza okuba nga yeebulamu eya okulaba nga omusirikale omujja mu busirikale okumuzza mu civilian life oba we wali obuzibu awo? Okuvaamu obusirikale kyangu nnyo kuba kati tekitegeeza tebaatuzaalira mu busirikale. Obusirikale bwennyini obuli establishment olina okubukolera endagaano oba contract ne mukola contract agreement nti ngenda kukolera emyaka 10. Kati era emyaka 10 bwe giggwako nga gye wayagala teri akukaka nti ate sigala mu kuba olwedde oba wagenda obusirikale bw'ennaku zino buliko contract. Balina contract. Tinkola abiri bwe gaggwako. Kati tekitegeeza nti abiri bwe ganaggwako ate ojja kusigalamu oluli olujaasa era olina okudda mu civilian olina okubeera ng'osoma embeera z'omuntu wa bulijjo business study. Kwegamba omanyi wano bakola batya ono alimye kino akirimye atya ebintu bwe biti kyowe kyetaagisa. Naye kaakati gwe bw'ogamba nti nze nasigalamu olusirikale luno olusabiriza buli kaseera n'ogenda manya afendese eki afende saalidde kyaggulo mpaaye emyaka emeka onaaba ng'osabiriza mpaka mu bukadde. So third battalion eno ogivaamu oba gyo kubanga tubadde ku 83 awo oli mu third battalion? 80 third battalion nagivaamu 86 naye najja nayo eyo yonna era gye nabanyonnyola gye twayita gye sobola ate kudda kuba tetwagala kudda mu mboozi nkadde tenyuma ne tujja mpaka era eby'e Kampala nga bwe nabikunnyonnyola we byali. Tugenze engulu eyo byabasajja navaayokko nenzija kati bwe najja n'emirambo gye bwe twamala okuziika ejjinja kati nkomawo nali nzize ngenze ku Republic House batuwe amafuta agatuzaayo
nensanga nga eyali admin waffe bali bamuyita Lieutenant Bossa yali mugenzi nga ye Director of Personnel and Administration. Nangamba Kadogo negwe gwe tokowa kulwana lwaki tovaayo nemugamba afainda abasajja bangi erira kwenanga bwomuli kuba najja n'emirambo gyali 108 ngani agikuwadde era nga gy'abaani gy'abajjaasi ovawa ku luguudo nva kona Kiraaka olunaku abajjaasi abaafe kona Kiraaka zaali double D phase D era twagiyisa wano nga wano twatuukawo kiro naye nga giwunya oluwunya mpaka Jinja ku mayiro 2 gye twaziika. Kati we nkomawo wano oyo mugenzi Bossa nangamba kamba balimba w'amafuta baddeyo osigale wano. Ngamba ate oba ngambye okusigala tewali buzibu. Kati nensooka nensigalawo ko nantwala ewuawe Kololo. Kololo namalayo ndowooza emyezi ng'egi 2 nangamba ngende Mbuya yemba kwedikota nemugamba asobola kubeera kwedikota. Nangamba ye tosobola kubeera kwedikota olwo 87 oba tosobola kubeera kwedikota. Nangamba kati genda ne banteekako mu anti-smuggling. Waliwo anti-smuggling gye baali bafominzeewo nga etwala mmwanyi za Uganda ye escortinga trailer okuva ali ku Coffee Marketing Board ozitwala e Busia Malaba ng'ozitwala e Malaba n'ozihandolinga ku basirikale b'e Kenya nabo ne bazescortinga mpaka Mombasa. Kati nenkolawo akaseera ate mwennyini n'amala Bossa nangamba waliwo bataliyani wano gye bafominze yali awo Kololo jangu ogendemu eyo bataliyani baali bagiyita 99. Kati ate nensooka ngenda mu eyo ne batutwala ejjinja eyo we banzija okugenda gindi ogende Tanzania banonda ogende Tanzania n'egundi yange palatuni yange kuba nali palatuni sergeant. Ndolo mugenda kukyata twali tugenda kunona mundu waliwo emundu ze twaleeta zino ez'emidumu 40 zaali emundu motoka 8 n'ebyokulwanyisa byako. Kati mba ndi Tanzania kale nze saakimanya nakimanya nti eyali mukama wange afudde. Bataliyani eyo baali bagitadde Mabira nga tubeera Mabira ali police station nga we tubeera. Kati ngenda okuva e Tanzania tuze tutuuse Jinja gundi bazitikudde tuze escortinze tuzireese wano ku Lerwe eri ku Good Shed. Kati tuli mu ntegeka bali mu kubisombako okubiyingiza mu lubiri. Basooka ne batikula olwasooka emmotoka zo ne zivaako ne zigenda mu lubiri. Kati kwaliko ebokisi eyo yasitulwa emmotoka crane yagisitula yava Kenya. Yava Kenya eri ebokisi yali ezitowa okugijja ku mmotoka yali yenkana container yali yenkana nga wano tetunazifuna ezizisitula ye yali mu bomu zonna ezikozesebwa mu mmotoka zino ze tuleese. Kuba buli mmotoka yaliko emidumu 8. Kati mba ndi awo mba ndi ku Good Shed ntudde kwekyo ekiseminti ndina mukulata ebigere empuuba enda okulaba nga maaka twezi ngengwako ngamba yebale
Konze kati ani akulidde gana amagye olwedde baali bamaze okusindika message eri mu gundi nga babagambye ndi eno Kampala eri mu battalion yange nga babagambye ndi deployed e Kampala kati babuuza Ssekitoleko yani Konze Sergeant Ssekitoleko-ayongedde nembagamba yensi bangamba yegwe nti kale tubadde tulina obuntu bwe tukubuuzabuuzaako ko abasirikale ku bino bye muleese nga bava ku CMI eri gye yabeeranga ku bino bye tuba ku bintu bye muleese Konze nti nga ntuula mu mmotoka nga bagamba ono bambuuza ani akuddirira waliwo awo Sergeant omulala mugamba ono waali nga bamugamba sigalawo ko ono tulina twagala kumubuuza entambula gye mwatambuddemu okuva e Tanzania biki katugenda tutuuka mu lubiri ata olaba wali kutwekoba wali emundu eyo nga bangamba oli mukwate leeta emundu yo nga baginzijako Konze nga mbabuuza ki nga bagamba ojja kwogera nti abantwala wali kati ndowooza ewali eddwaliro kuba ewaaliwo ofiisi za Fande Sale ekyemmanga nga banyingiza we banywera eddagala awo nga banyingiza mu luumu eyasooka nga baŋŋamba twagala otunnyonnyola engeri gye mwaseemu bosa ngamba buuza bosa ki ti bosa eyali mukamawo tomumanyi Konze bannange bosa yafa sikati atabaddeewo simanyi bosa yali mukamawe eri yeyanzija wonna eyo twajja naye mu Third Battalion ne bamuwa obwa Director of Personnel and Administration kati era yeyanzija bino yaŋŋamba todda ggulu naawe beerako e Kampala yakutwala mu eno battalion empya eyagenda paka e Tanzania kakati munange nga mbabuuza banne nze ebintu bye muŋŋamba sibitegeera nga bajjayo embooka ekinywa bwekiti bagenda kukuba mbagamba mugenda kunkuba naye nze sirina kyenkola simanyina kya bosi oba yafa oba gyali kati mwe mulinga abambikira naye nze ebya bosa sirina kyenkola kyemmanyi nange tebankuba nga bankozesa statement nva kuno ono mmalawo essaawa nawali bantu 8 nga nkola statement ziwera saawa 12 sinnalya nga bagenda baggulawo wali eryekomera eryale kutwekobe nga banteeko nga banzigulako gwakutta bosi nga mbeeramu kati nga n'abannange bali be twabeerangayoko nabo gwe baali bayita Kisuule Bulawuni Mukasa omukyala bamusibira wano ku Jinja Road Mukasa bamusibira Makindye Kisuule Bulawuni bamusibira Mbuya Kisuule bamusibira Kololo kati buli omu nga bamubuuza kati nze wayitawo emyezi 4 bajja baŋŋamba nange oddeyo mu uniti yo twakusibira wasibirwa bwereere bintu biki naye kale Afende Sale yajja nanzija mu kkomera yansangayo eri ate nga ndi eno Kibuye aŋŋamba bakusiba nti ne muyitiramu nga ebyali naŋŋamba genda okole emirimu kati ate awo neeri saddayo awo ate nali nyanzira ggulu
mu kibinja kyange ate kye nali ngenzeemu ekyasatu mu omusanvu. Ebintu ebyo binsesa nti mu abasirikale ebiseera ebyo baali tebabalondoola kuba era nabadde ngenda kukubuuza nti bwe wava eri ng'oleeta emirambo bwe watuuka eno ono n'aggamba nti sigala wano. Anti ono yali asembayo administrator ye okufuna omusaala yalina okulikomendinga oyo gundi mutadde gindi oyo gundi ali gindi so yasalawo so eri bwe balaba nga todda teryanyega yomu asirika busirisi oluusi babaweereza message gundi tumusigaza olwakino nakino. Olwo owerekera emirambo gino ng'oli ku ddaala ki ng'oba oli mu kifo ki? Kati sergeant olwo nkulembedde section escortinze emirambo okugireeta. Kyokka ate tozeeyo ku ripooti? Saddayo ku ripooti. Era omugenzi Kalwanga bamusindikira busindikizi message kubanga oli yali koligi we bosa namugamba kano kayanga nkasigaze eno naye bwe kanaaba kamaliriza kajja kudda gy'oli naye era we banta wali neri mugundi saddayo ate nagenda bugenzi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.